Museveni only gave us knowledge. Nitegeera nti HIV sigamba nti sidogo sikichi. Yes. Kubanga kyogamba nti bw'oba walwadde enjovu ne weetebika katimba Katonda agaana okulwala malaria. Yes. It could have been that these people stole. Kubanze nalabako embwa eyogerwa Olufalansa. Nalabako embwa ewaffe ku kyalo nkubulidde. Gende waffe kalisiro obuuze. Ng'embwa eyogera Olufalansa? Embwa yali eyogera Olufalansa n'Oluswayiri. Ng'embwa eyina amagulu ana? Ngezze kubanja. Nendabako ku kyalo ewaffe ng'omuvubuka omuvubuka yafa nali nsoma naye mu P7 ye n'agenda akola amagendo nze muganda ge yaganzijamu kakati entaana ye yamala ennaku ezi ng'eyaka omuliro abaana ne bajja bagamba taata waabwe nti dadi ajja ewaka musajja mukulu n'alowooza nti mukazi kamwana we alina omusajja gw'aleeta awaka yali agenda namugoba kati aba ategeka okugoba mukamwana we teyaleeta abasajja waka saawa 3 abantu b'omukyalo balyanga saawa 3 omusajja n'akonkona naga gwani nayogera erinnya naga sijja kuggulawo owange yafa namugaa teggulawo muvuga n'atuula mu ntebe ng'ajjudde ebbumba bw'ati n'agamba kitaawe nabba abakerewe tunda tata yange ugende mu kayumba k'enkoko mulimu emitwalo gya 6 mulimu miliyoni za 5 nete zaali miliyoni kubanga siringi ya Tanzania emu yalimu ezaffe 8 naye ng'oyo eyaleeta embwa ku kyalo omusajja yagende Tanzania n'asanga nga amaliba Nyerere yaleeta etteeka ti amaliba galina kusigala mu Tanzania ng'akoze the largest factory shoe factory in Tanzania abazungu ne bagimulemesa kakati buli yasalanga eddiba nga bwemugenda mu Lufula ng'eddiba lya gavumenti sajja akwata sikaani yesi aziyite ewaffe bazitunde ne bamutta okujja okubanja embwa kyeyajjire etwayitangayo yaleze kumanja sente z'amaliba sebo omusajja yajja nendabako omusajja ku kyalo kyewaffe nga agenda amansa sente yavuganga pikipiki nga amansa sente nga lwaki azimansa anti bamubanja ekitegeeza it was a combination of two but Museveni managed Museveni by the time Museveni came tibali ababbe Tanzania baali baweddemu abantu ne bategeera nti n'abatabba nabo baliki so bano bonna oyo abadde akuumye endwadde wano ye namba tya tyeddagala omala ditwalayo no abaganda baga nti omwingo mukate tebaguteekera nkata kituufu gwe gamba ti ono dokita waffe gwe tugamba kayonza olowooza ayinza okubba abantu emirundi 10 oyinza okubba abantu abali ewamu era bw'ogendayo ne bitakola era ng'ogamba ebyo tebiriiyo kujja Kimbowa ye yakolawo ne nyumba za looti webale nnyo ye bwakuba lubalira akolerawo temufuluma nga tannayaka bwakuba lubalula ye ayina loogize otandikirawo awo awo wennyini nga era ate mu musaaga omusajja omusango gwali mukono mu kkooti the case was before a magistrate in court omusajja baatule yali nfu n'agenda ew'omukazi ng'alirina ngeri yakojja Kimbowa n'amugamba nti gwe siyinza kukuwa ddagala eri tewali mukazi wendi kuweera wonna otabuka musajja n'amugamba jjajja nti mwenyebwenye mu nsi muno nswadde n'enswaluka naye gwe limpeezi olwaka ngenda Kampala wano mukono ngule omukazi namukwatirwa ekyo olwali oddimuwa yayolerawo omukazi kaligaba omusawo mwennyini namukuba ekigumu nakimutuusaako kyeyali ayagaliza banne kati yalinawo kizzukulu ekya myaka ekyo nekikwata omusekuzo va ku jjajja kadde omusango gwali mu kooti emukono. I'm not talking about fiction. Ani yaleta obuzibu. Omukazi n'agenda mu kooti n'abwa abareepu. Omulamuzi yali mulamuzi. Yagamba nti mu mateeka waliwo lwe weeteeka ku kintu ng'omanye ekinaakivaamu. Lwaki gwe wawa omusajja oneddagala nga gwe mukazi yekka aliwo. Nze Tamale olanya yafudde. Yes. Nti ate ekyo nkiyita kinene. Si kinene.
gwena omusiraamu omala ennaku 40 nga buli mufu. Do you know it? Kati nze namanya. Ye follow the leaders of Acholis went were they bringing a mugole to chita inoculation theory. When they say omuntu omukulu mu ggwanga tebamala gamulanga bwe but for me I look at events mu Uganda kasaba kubika you are dead except me ababukedde bebambika mu Uganda kasaba kubika yes you are dead kuba information ye very sekituufu babika ku president babika ku kabaka ewe bali anti kankubuulira let me tell you abaganda baga nti abika yabikanga abiseerero ya naye bwe babika kabaka yali alabika bulungi yali musoro singa tebamubika kuvaayo yali gende jamani kwe kwayamba kubantu kuva ni kolesa okubika kwa mirundi eki when you are dead and when you want to be helped okyali munnaku asatu committed kabaka yali munnaku aga era buzayo 10 yali abuzayo sigala zaggwako yali nava gereka ne mayiga nga bamukwese sinna abagereka ne mayiga nga bamukwese be basalawo abambejja ne baga nti abange muntu wakisese ku muganda waffe kayanja oyo omulaba jeno kayanja omuntu we yamuwa obutwa omuyi kayanja ayinanga ebyange tolaba nti buli kintu kya kayanja kyonna kiriko naddunga musambu gw'amaanyi kasolaba washingibbe naddunga yiye bwolaba egundi essomero naddunga lirye ebyo birikoki anti nze ndi wabamweyana omulalu nanyini ddiiru nanyini omugagga akutula ddiiru ne bulamu kakati kayanja bwe bamuwa obutwa muganda walina muganda we naye yali mu magi alinga mulalu ne bimuloosa najja ewaka muganda nga aliwa ntaliiwo kozese kayanja ali mu nnyumba abolonga kayanja nga ali mu nnyumba muganda we n'alemerawo n'amugjayo nifagede mukamba buulire kayanja was helped by a man called mulowooza yamuwa miliyoni aka eyali permanent secretary byengoma yagamba I cannot transport a corpse twice. When did the HIV become poison? But Kayanja is alive. Yeta natuka mumeka. Mwana. Yeta natuka mumeka. Mwana. When we are helping atonatuka mumeka. Mwana. Naye malaika ababuulira. Till the moment me have been looking at events. Nabagamba. Ekikubya Amongi and Amongi disappeared from me. Amongi ayina ebintu byeyankolera. No other person has ever done. Wanga nomufula mwannyoko nemufuka baluganda. Yes. Ayina n'omwana gwalabirira ewange mu family. Paka nakata kyamulabirira. Omu ku baana bange abekyengera. Even recently she paid school fees. Kata kwesambanga ayinza okuba naye nze mbamanyi tikasaba banga balina kye bagenda okukola bakuga tugende wa mirundi even this by help kati ngono weemulago ran away from me nenze profile yange mbankuwonyeza kituufu mbamaze kuwonya oba tebagala kusasula tebagala kusiba bali babagana oddayo mirundi yakole mbuga yekka bwe nayamba nga tukyali wamu era bwe yadda namubuulira ti mbuga we yagon to this olunatuuka wano nga bakapukyalinga era abonyebonyenyi mbuga abonyebonyenyi olwokubeera nti atambula naawe yes kakati once I saw nga bakuba Amongi nabaga nti Amongi bamutandikira kukubba ssente nti bagende babadde bamukuula tiyawandiisa ebbaluwa naye mbagamba director wa Iso Muteso Oluka Muteso Amongi muki Muteso ebbaluwa yavaawa Amongi gye yawandikira nawako kopi wa Iso don't pay aba Villa Park until the real owners of this kisawe are known. Ebbaluwa yavaati ewaluka bagyokyemu bagimutwalire. Okimanyi nti wano nga mu 86 bakajja embassy ya South Korea yatuwa $1 million ne batwala mu finance ambassador abali awo nga kyeka komyewo nti we mukasi Mzee Tamale yes kyeka bakikomezaawo yes
tuwe mu cash ambassador wa South Korea bebasooka tuwa Hyundai naye nga Uganda eyagala North Korea wayi emundu zonna abayekereze baliko abakozesa katuusa biki byali ba North Korea. The first country Museveni visited was North Korea. Because he is Arsenal, the opposite Arsenal, the bayekera were known, tested their teeth on gun. Why are they fighting among n'abakwata n'abawa police nebaka tugenda muwabiro mwali ekisajja ekinene bweki abo ne bagenda ne baddamu ne baga nti Amongi yalidde ssente ku Kalimu Hirigi n'alya ssente ku Suduli ne bifa ne baga nti Amongi Museveni tamina mu confidence enkya ne balabika ne Museveni baja bamukuba olwo. Yes. Ekisembeyo kyane zake why Amongi nakubira Katuntu is my close relative. Abantu abagezi wano mu Uganda bonna neyo tuna bagezi Katuntu Muhammad Nsereko Katuntu mwana Lukwago Katuntu muganda wange yennyini we are close relatives. Okay. Sibi yakulimba era Katuntu wankubira esimu aga muto wange nenkubira Katuntu esimu nali munyonyola n'agijjako n'agituga nesirikira nemugayiwa being reward into a trap. Bwogeberanga parliament nawandika parliament kuva mu 1980 twasookanga mu kooti tugenda mu parliament ne sports am all around parliament njimanyi nnyo bw'oba oyagala kuba ekintu mu parliament okireetako minority report naye ina okuteesebwako bw'oba oyagala kuba ekintu mu parliament okiteekamu session committee ebiri mu session eno tebigenda nayo a standing committee of parliament a secretary committee etambula ne parliament yonna paka lwenaggwawo mbimanyi Tamale ensonga ezo gonsiba okuzimanya andi kakati teyali kabaka si yali akulira eddiini si yali akulira abataka no mu Buganda tulina omutaka bamuyita Nadduli Kibaale yawozesa kabaka ne bakazi be kuba abeera na bangi era bwe gumusinga Nadduli Kibaale akuba kabaka ekyo tebakimanyi Mugema kabaka tatta Mugema bwamutta bamuttirawo this how Uganda was developed. Kakati Muteesa one the first like other dictators yaddira obuyinza bwonna n'abwemalirako. Abaganda eddiini yaabwe ey'ennono balina nga bw'olaba nti paatiri mwana mwoyo mutuukirivu balina ddungu lyabwe kale kitegeeza yasigala omukazi yazaala abaana abo ddungu mukasa w'ennyanja n'ekiwanuka omulalu abeera n'ennyondo gyembeera nayo baladdu yes kakati nga tewali muntu Katonda we butonda Abaganda baali mumenye Katonda omu ng'essabo liriri luddawa ebutonda emukono era nga tewali asamira lubaale Katonda kati oyaga nti ayina bulamu ye kabaka bulamu si Katonda bulamu kabaka bulamu bulamu abeera n'olubugo olweru n'oluddugavu tazanyibwako nno ayinza okusindika kiwale bimale n'akima amazzi mukazi we gye yalaga ayinza okuddira ono ku lubindi n'amukuba oluyi n'asiba amaaso ensi n'emuwona ajonze buli kantu konna kiwale bimale bajja kusindika okima amazzi kiwale bimale ojja kukima amazzi emugga obubbi bukuyitiriddemu okoze buli kantu konna kati bano ababbi we bazanyira Museveni wali bwe bati nti religion there were religious leaders in feudal Buganda. What the colonists did to create their own religion. And that's why, because the missionaries were going to do the role that had earlier been done by traditional leaders, bawa banetaka. Square miles kyenda mu nnya. N'ennukumbogo ne bamuwa. Bano tebabawa. But abazungu balwanyisa obusamize ne bubalemerawo. Originally amasabo gabeeranga mu lujja ne bagalwanyisa ne bagaza mu bitanda munda. Omuganda omanyi gwe tosobola kulwanyisa kintu kyotamanyi. Muganda bw'aba ayiisa omwenge akwata eminwe ena gy'abalongo n'agiteeka mu muyiro bw'atagiteekamu gukona kati gukani risiki because Buganda gods are fertile. Ekitegeeza oyina ekikola tewali atemputinga nakyo. Nakuga nti Saalongo
abeera ne Naalongo omuto. Naalongo kakati Naalongo omuto Ssaalongo omukulu agenda naye ku nsiko n'akwata ekinangali ky'empummumpu n'akimusonseka mu bitundu eby'ekyama ate talina kyamukola kirala kikola olabe kimukoleka olabe ekisukka ku ekyo kakati watide ekiwalabyeza naye kiwalabi era kabaka yamujja eno ng'amubbidde eno n'amutereka bebino kuba waliwo sente za tourism eza UNESCO sente zivudde ebweru naye kiwalabi male ojja kuserengeta nono bajja baluyo oyo ne kalubindize zembabuulya ngenda kukyalayo ewabulamu olabe kiwalabi bwemulabazzeeyo ajja kuserengeta ebibuga banga kakati bo mukimutamanyi these people abazungu kye baakola created their own religion era Katikkiro Mukasa yali Katikkiro Mwamwanga yayinsaitinganga Mwanga abasomi nga yagiyita eddiini eŋŋenyi this religion will do what will go kakati waliwo Faaza Kiggundu Kerementi yava mu Amerika ng'ajjudde ye mulokole yasooka agendayo kyamasabo Amini yamutta n'omulambo gwe n'agwokya. The fight for Masabo is not good. Kati bano ab'Emmengo ono omulenzi ono ye buli lwe yeebaka ku tulo Gaalubindi obubbi alina kiwalabyema kabaka yamuggira eno ng'amaze omukolera ssente atuna n'amuleeta mu tourism mumwalowooza nti nedda kiwalabye ejja kuserengeta kiwalabye eva ku Masabo ejja kuserengeta kiwalabye bajja kutuma emugga kiwalabye bulamu ajja kutuma emugga gwe kiwalabye ojja kwerekera mukazi we gye yalaga bw'otave ku bintu ebyo kaakati bo kye banoonya you see era nabano baali bakikoze what do we do omusajja gundi Captain Roy maama wange oyo omu kuba Captain Roy fulufulu mu London najja n'andaba nandeetera n'amasuuti 3 yaleeta eno eya yero naga nti ojja kuwona ojja kigenda mu gundi abakazi ab'engabi obakoledde nnyo abaana baffe kati bamanyi bagezi kakati oyo Captain Roy yakola Rhino Ranch Ziwa Ranch nga yiye kana kalina obutukano ne beegatta n'abawa Life Authority mbu Rhino zibazijjayo bazitwale mu National Park mwenga temukitegeera Rhino bw'oba oyagala okutunda erinnyo lyayo ng'oyagala okutunda erinnyo lyayo oyina okwogeranga postmortem nga baagala bazitunde bazikuze Abachina obulenzi buno bajja bufaanaganira ne bakiwalabye male gurupu yemu bwonna bwemakiriza kaakati bano what the government doesn't know nti as government as religion the traditional religion went underground it went with its gundi nti mulinga basiramu omusiramu omuzikiti gwa Uganda Muslim Council gwani omuzikiti gwa Mungu kakati this is what it means nti abo balina essabo lyabwe lyabulamu si ly'Emmengo kati kiwalabye male ng'amaze okubbira kabaka eri yamuleeta enabbe tuwalizimu kiwalabye male bajja kutuma emugga kiwalabye male bajja kutuma emugga kiwalabye male va ku bubbi kiriza kati bano gavumenti kyeyali bakoze yo gavumenti bwereeta nakiwala neyebajja nakiwala yeyasooka ababaki tourism erina okutegeera these Mengo kubanga bo balowooza nti buli culture institution yonna y'Emmengo which is not true nedda kiwalabye male kwata ku byewange bakuba ebigo mwendo anti boba n'abaministry ya tourism bo balowooza buli kimu ky'Emmengo no amasabo g'abantu nedda ono Gaalubindi bwagendayo bwa naye gwe Gaalubindi gwe okutte ku lubiri ojja kulaba kiwalabye male abba buli wamu kabaka yamubbira eri namuleeta nabwandika akatabo kange Katikkiro mumpi n'omulembe omufere ayogere ku Kaggo gwe bayita Nakibiga agene Semba Kaggo ow'ekitundu nti eryo ettaka si lya Buganda. These were churches, traditional churches. Oyo omukazi bw'akubalira ojja kubala nti
okuva lugadiro yajja wano abo balina ebintu byabwe agamasabo gaaliyo nga gaabwe kabaka teyagawamba is Museveni controlling your religious institutions? No. Yes. Tebyali byabwe mutesa bakabaka babeeranga n'abalaguzi baabwe omuzungu omusajja kijjo yatulagula emyaka 90 bwegiriyita mujja kulaba omuzungu bwajjabuuka ng'agobagoba ennyanja Victoria okutuuka mu nsi muno nga serikale kale serikale kitegeere serikale ye gavumenti naye omusajja agaa nti yajja agoba yali mulangira. These people had their own private institution. Kati kabaka bwategeera kabaka alina ababbi bennyini nabawandiika nembagamba nawandiika akatabo kange nti gundi akatabo nakawandika ku batatembwa mutatembwa yali kabaka w'abatatembwa naye mutatembwa yalina katikkiro we nga bamuyita mumpi katikkiro mumpi bumulembe omufere mumulembe omufere mutatembwa yalina katikkiro we nga bamuyita mumpi n'abagawo ekibinja ky'ababbi babayitanga ababizi abantu nga bayita ababizi bakeranga kufukula abantu babayita ababizi ba mumpi ng'ali wansi wa mutatembwa naye abatatembwa beetamu ababizi kabaka mutatembwa yalina basajja be ng'alina katikkiro mumpi eri akubiriza omulembe omufere ng'alina kyewakutte mabeere ga mukazi kyewakutte mabeere ga mukazi yeewaananga kyenkutteko tekigwa ng'amabeere g'omukazi ne bwakadde bategagwa ng'alina mpangulula nga yalina mpangulula yalina mpangulula ng'alina makambuuzi ng'alina mumpi nga tafeera kitalo mumpi mumulembe omufere mutatembwa yalina abasajja ng'alina kyewakutte mabeere ga mukazi naye banyaga butatembwa okutuusa abatatembwa le baavaayo ne bagoba mumpi emisinde mutatembwa bamubuusa kikomera okudduka. So this is what these people mean nti babba ssente emmengeeza tourism they should know. Kadaga alina olusozi lwe. I hear Kadaga's resources has been developed as a tourist site. Many people have developed their sites. Does it mean they are under Ugandan government? Olusozi lwa Kadaga lwa developers luli wansi wa Kyabazinga. Is it owned by Kyabazinga? Kakati oyo kiwalabye mali aba bajje bampite bulamu tasaaga bulamu atume noyo simanyi kakago simanyani nakibirigi amutume emugga bampite mumpite babatume emugga bakuyitogene mu lubiri abaganda bo bakitegedde kasanga nti babatume emugga bakitegedde kiwalabye mali noyo omukazi babatume emugga nze mumpite bulamu asaaga tasaaga bulamu w'amaanyi bulamu asaaga w'amaanyi bulamu abeera n'olubugo luddugavu wali olulabyeko n'abeera n'olweru wali olulabyeko wali olweru n'oluddugavu bulamu bwabeera bulamu tasalirwa kintu anti ye kabaka bwolaba kabaka olowooza bagamba Mutebi ono bulamu ye kabaka w'emisambwa kakati bano bwe balaba kabaka bano abatali baganda balowooza nti bya Buganda nedda ekiseera kituuse kiwalabye malena kana akakazi batumweko emugga nze mumpite bw'aba ddala bulamu omukyalo oyo bw'abanga ddala alina bulamu mumpite kiwalabye malena tumweko emugga n'akakeereega katumweko emugga munayona buli wamu bule babbawo tiwalabye mali abbye buli wamu netumukkiriza nabba buli wamu n'obwo kakati baagala kuteeka bazungu unesikeze n'amasiro egenda gakyusa babagulidde olunaku lwe bajaguza amasiro lwe gakwata babaleeta parapara lukwanzu mbu babawadde bodaboda ne pikipiki n'emmotoka mbu bakube Bobi Wine mu Buganda wabiriwo lukanzu akavuma ku Bobi Wine babakube ojja kubalaba wabeewo kalukanzu kemwawadde pikipiki lukanzu bulimba Museveni obusajja bwagambye mairo katukiza mairo giteesaako gwe mairo y'emmengo bajjajjaffe bagabana mu kanaana mengo eyogereko te ku mairo era baagala bamubbe bamaze okubba sente za Raila Odinga pikipiki lukanzu mulenzi gwe Obuganda obutunze naye serikali kujjako abakukuuma
ne bakuteegera mu kkubo ng'olaga ewuwo ebyenda bali bikuyisa mu matu kubanga ojoze buli muntu emmengo nepulaninga kubba bubbi. So the government must know this is a clarification. Like this Captain Roy, who created this sanctuary, Ziwalo Ranch. It was his. But because they wanted to sell rhinos, bali bayingidemu. Zifenjala gwaziteekawo nakano n'olutwe buli busatu obuli eno buli obubbi ennyo n'eri wali Kiwalabye bw'aba oyo bulamu mbalayirira bw'aba bulamu Kiwalabye ajja kgenda bajja mutuma emugga n'oyo yennyini galubindi zijja kuziba amaaso ejjogo ly'abasajja Kiwalabye mala gwere agumule gumu agende mukazi we gye yalaga ensi emubone bw'aba bulamu nga balina bulamu nga tebamwonoona Kiwalabye mala ajja kgenda emugga n'aka kakazi akaleega empali nakajja kgenda emugga kakima amazzi bampite nze ekisipaati bwabyo bw'aba bulamu nga gyali nga bulamu gwe batawaanya tulina Kiwalabye mala atuusa okukima ogenda okukima amazzi emugga Mutike Ben naye bali kubati no Baba seteza songa za Mutike Ben songa za Nacho ke kabisoboka. The two are different. Do you come to my shrine? The shrine is mine. If tourism wants to come to me, they pay me money. Kadaga has developed the mountain there. Here there is a mountain. But does it belong to the Chabazinga? No. Kiwalabye male ojja kugobera mukazi we gye yalaga bw'otave ku bulamu bwe baba bayina bulamu nga bayina bulamu nakana kebajjula kebajjako akakazi simanyi kago bampite balabe nga ddala bulamu bamuyina Kiwalabye male ajja kukima amazzi emugga Kiwalabye male ajja kukima amazzi ejjogo ly'emmengo ab'emmengo mukoma okubba pikipiki lukanzo bwe bamaze okufuna ezarayirodi ne bukanula amaaso we are ready now to talk about Mairoland. The Kabaka got 350 square miles only. Our grandfathers got 80,000 square miles. So when you are talking about Mairoland, do you talk to Mengo? Let Museveni talk to Mengo and will create trouble for him. Let him look for the descendants of those who acquired 80,000 square miles. Ye Mairoland. Kati akanga badani kalubindi umwana ye buli lwe yebaka lyonna kusuma nekyo Walame nimukuja nakangabala bwati nempanga ne bakangabala